Weewaawe mutusonyiwe muko katono olw'eddoboozi eryo litubuzeeko kukwanjula emboozi eyo gye tuvuddeko abalunzi basattira balowooza nti COVID-19 bw'atyo ayinza okukwata ente zaabwe oluvannyuma lw'ebibadde nga bivaayo nga biraga nti ebimu ku bisolo by'omu nsiko bibadde nga bizuulibwa n'ekirwadde kino. Kaakati butereevu era ku nsonga ya COVID-19 tugenda okulaba emboozi ey'omu ku bantu abayimbuddwa oluvannyuma lw'okukakasibwa nti babadde tebalina ekirwadde kino ekya COVID-19. Emmanuel Kayanja y'omu ku bateereddwa okuva mu kalantini olunaku lw'eggulo gy'amaze ennaku 14 ng'abasawo bamwekebejja ne bakakasa nti alina akawuka aka coronavirus. Ono emboozi yaffe naye agamba nti teyategeera nti yali wakutwalibwa mu kalantini oluvannyuma olw'okulumwa ekifuba eky'amaanyi. Nali siva bweru, nali sewulira bulungi nga nina ekifuba kyali kinene nnyo era nga sisana bulungi era nenjogerako ne dokita wange n'angamba teyaliiwo mu Uganda, teyaliiwo, n'angamba genda okole ki ofune check up okuva mu klinika ekuli okumpi. Era kyenakola olwatuukayo ebyo ebiseera nga Uganda eri ku tension nga buli muntu alowooza nti corona, buli omuntu akolola nga corona, buli kimu ekibeerawo nga buli kimu bakiyita corona. So era kyenakola nange nengamba nengenda e Mulago. Olwatuuka Mulago ne bankebera ne banzijjako swabs swabs, then nekirala ne bandetaininga, then nenkomekereza nga ndi mu quarantine. Agamba nti embeera tebadde mbi, wabadde bakuumirwa era abasawo babaddewo okubalabirira. Nze ng'omuntu sisanze challenge yonna. Bwe twatuuka baatuwa guidelines ennungi ne batugamba olina okusigala mu room yo, olina okukola ekyetaagisa nga okunaaba engalo buli ssaawa, okusanitizinga bw'oba ofulumyemukko just in case. Naye baali batugaidinze nti tulina okusigala mu rooms zaffe, emmere nga bwemu ng'etusanga omwo n'ebyokunywa. Zino guidelines Ministry of Health yaziteekako okugaidinga ffenna kubanga tumanyi ani mulwadde n'atali mulwadde. Kayanja agamba nti yafunawo okusoomozebwa kubanga yatwalibwa mu kalantini oluvannyuma olw'okumuteebereza okubeera n'akawuka kano wabula nga tabadde nako. Okusoomozebwa kunafunyeemu nze ng'omuntu nga ndi mu corona, rather nga ndi mu quarantine, nali mmanyi bwe natuuka nali mmanyi bagenda kunkebera nzire ewaka, bampe results rather then nzire ewaka. Naye bwe bankebera then the next time ne bangamba kati we are taking you kati kyankuba psychologically nekintwalira obudde okuregaininga n'omutwe gwange okukkiriza. Ku kyalo gy'abeera ekisaasi kyanja agamba nti ab'enganda ze yali ayogera nabo era ku lwaliro yateereddwa nadde ewaka, neebaza ekitongole ky'ebyobulamu ne gavumenti olw'omulimu gwe bakoze okutangira ekirwadde okusaasaana. Communication nze nali mpuliziganya n'abantu bange. Simu yange nagirina, actually natumisa ne computer yange nagirina nga nkola emirimu gyange nga bulijjo. Hostage nalimu baali batuwa ne internet, so nze experience yange it wasn't teyali mbi. Era neebaza government through Ministry of Health ku engeri gye bakuttemu kino ekirwadde. Nze ndowooza nze mu kulaba kwange okusinziira bw'oba okomparinga n'amawanga amalala, Uganda ya respondinga bulungi ate mangu. Wadde ng'agamba nti yateereddwa kyokka asinga kwekengera abantu ba bulijjo kubanga bangi tebakeberebwanga ate nga yakimanyi nti mulamu abayinza okubumusiiga. Bikusakiddwa tumwebaze Godfrey ku lwa Salt TV Omunnyo.